Allah subhanahu wa ta'ala yayayogera bamulekwa yayagula kuba mulekwa nga aya jiyava Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku muntu abayagala okuwasa naye nga awasa omwana mulekwa naye nga abadde awangalira tahta riayatihi yabadde amulabirira fa arada an yatazawwaja biha nayagala okubeera nga ayagala okuwasa omuwala oyo walakin ba'du nnasi kanu yadhlimunahunna balinga babalyazamanya wala yu'tiha ma yastahiqha min almahri wa ghayri dhalika min alamwal kati nga bw'aba yagala okumuwasa ajjukira omuwala abadde we wansi naye mulekwa ayina emaali yabadde amulabirira kati omuwala n'akula n'ayagala omusajja okubeera nga amuwasa kati mu kumuwasa naye ebiseera ghaliban ebiseera ebisinga balinga baagala okubeera nga abawala babalyazamanya olw'okuba mulekwa. Allah subhanahu wa ta'ala nti wa in khiftum alla ta'dilu bwe mubeera nga mutidde nti temujja kwenkanyankanya eri abaana abo bamulekwa okubeera nga mubawa bye beetaaga okuuku zaabwe obuvunaanyizibwa bwabwe. alla tuqsitu aslu y'ekigambo alqistu huwa aladilu aslu hadhihi alkalima huwa aladilu bwe bwenkanya era kyovulaba nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba almuqsituna fi manabirin au ala manabirin min madha من نور على منابر من نور يوم القيامة المقسطون على منابر من نور يوم القيامة يعني الذين كانوا يعدلون في أمورهم abantu abaali benkanyankanya ku lunaku lw'enkomero bagenda kubeera ku mimbali nga zaakolebwa mu nnuuru. Ekigambo alqistu obwenkanya waznu bilqistasi lmustaqim mupimise ebipimo ebyaki ebyobwenkanya ebya wakati. era kyobulaba qala awsatuhum olaba qala awsatuhum alam akul lakum lawla tusabbihun ما المراد بأوسطهم هنا؟ ليس المراد بأوسطهم هنا الواسط لا بل أعدلهم. قال أوسطهم تشافاغامبا أوسطهم أبسينغ وبشي obwenkanya wakati abasinga obunaddini abasinga. qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihun yani a'daluhum. وكذلك سمعت مرة شيخ أمير يبن الآية ناغامة من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فقال ناغامة الشيخ يبن الآية من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. شيخ ناغامة abantu abo mubalise min awsati muchomma sekati chemulisa abantu bamwe. هذا تفسير باطل اصلا. من يغامباتya min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatum mubalise amakulu fidia bwoba ogenda kuliisa nti bwoba walayidde oliisa kati omuntu gw'oliisa olunaku lumu omuliisa haafu yemmere gy'oliisa omu ku bantu bammwe. kati tafsiri eba etaddewo hukumu enfu kubanga wano Allah kati min awsat yani ما يعدل هذا الذي تطعم أهلك ما يعدل الذي تطعم أهلك ekyenkanankana ky'oliisa abantu bo. so togamba min awsat nti ekyomma sekkati mukyoba okola ki. so aslu y'ekigambo alqistu kwe kubeera obwenkanya. wa in khiftum alla tuqsitu fil yataama bwe muba mutidde nga mulaba temujja kwenkanyankanya eri abaana abo bamulekwa nga mubawasizza. oyinza okuba omuwasizza naye n'oyagala omulyaza amanya okuviira ddala ku mahale olulyaza amanya lusooka. olwokubiri okumulyaza amanya fil qisma wa hadha huwa almuradu huna wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama bwe muba mutidde temujja kwenkanyankanya eri abaana abo
mulekwa, yani fil qismati wan nafaqati, mukubaliisa ne mukugabanya ebisanja. Kati olinga amulyaza amanya agamba ono omwana akamulekwa, mulekwa yene bwe muwe ennaku 2, kati ate oli gwe nawasa alina taata we ne maama we ne muwe ennaku 5. Kati Allah n'agamba la nagamba wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, bwe muba nga mutidde nti mujja kwenkanyankanya eri abaana abo bamulekwa fi nafaqati wal qisma wal kiswa. Allah n'agamba nti fankihu ma taba lakum, yani a'dilu an haula albanat alaitam. Bwe muba mutidde temujja kwenkanyankanya kubalabirira bulungi kugabanya bisanja kyekimu, abo mubaleke. Fankihu ma taba lakum, muwasa abalala ababa babalungiyidde. Ma taba lakum, abamanya abamu bagamba ababa babalungiyidde, abanaga nti ma taba lakum aba halali, muwasa aba halali abalala. Ma adahunna, abatali bano bani? Abatali bamulekwa. Bw'obuulira nti mulekwa tojja kutuukiriza hukuku ze, ojja kumulyaza amanyi olw'okuba mwana mulekwa gw'obadde omulabirirwa, Allah gaawe omuveeko, muleke. Genda owasa abalala abatali baki bamulekwa. Ma taba lakum, ababa babalungiyidde, mathna nga 2, wa thulatha oba 3, wa ruba oba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, bwe muba era mutidde nti temujja kwenkanyankanya wakati w'abakyala ng'owasiza 2 oba owasiza 3 nga tojja kwenkanyankanya mu kubagabanyiza ebisanja n'okubagabanyiza ebyokulya ne okubambaza, ng'otidde nti tojja kusobola kwenkanyankanya, olaba omutima gwo gusobola okuba nga ojja kulyaza amanya. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fawahida, oba tosobola 2, 3, 4, fawahida. Kale gwe ogira osiwukirako omu, manya kale gwe ogira mala kale gwe ogira owasa ki ogira owasa omu, ogira obeera n'omu. Ate onaatandika butandisa atidde n'okutya aganyi kati nze ayigira olwokano baba bagamba kusiiwuka, kakati ate olonze musajja watu n'alumba ddi namba 2 almuhimu fawahida. Obeera ng'otidde tosobola kwenkanyankanya abakyala 2 oba 3 oba 4, fawahida, yani ogira okola ki ogira obeera kwoyo omu otambule n'oyo. Naye hakikatan okuba kusiiwuka, bwa bwakyala naawe okyala, bwafiirwa naawe ofiirwa, bwazaala naawe obeera muleeba. Buli kyonna ekimutuukako buli kyonna ekimutuukako naawe kiteekwa okubeera nga kikola ki nga kikutuukako. Waliwo aboogera n'ekirala kyesaaga